mbeera nga bwe sobola okubatenga entambula oyinza okuba ogitegedde naye nga waliwo ekibulamu kyoyagala okubatenga okakasa oba edikezo byayogedde yabyogedde akakasa ebigambo byayogedde ali mu kalantiini naye nga wetwogera olunaku olwaliro yavuddeyo avuddeyo olunaku olwo mu kalantiini gy'amaze ebbanga lya nnaku 14 awo ne bagambira nti ewakula ennume tewakula emu. Bobi Wine ne Eddy Kenzo be baliwo akadde kano olw'embeera omukulu Eddy Kenzo asobodde okubatenga yayise mu mukwano gwe bayita Kojja Omugezi nno awangalira saidi zeeyo Mbungereza saidi zeeyo Mbulaaya gyasobola okubatenga awangalira nenga bloga ali mu struggle ya people power kati Kojja Omugezi yagisobodde okubatenga nyumiyako ne Eddy Kenzo ku mbeera y'essimu wabula Kojja Omugezi olunaku lwatutegeezezaako mbwe Eddy Kenzo si yafulumiza akatambi ako oba Kojja Omugezi si gwe yafuuka wadde ndowooza wakati mu kaweereza Bobi Wine kasobodde okubateeka agudde mbannamawulire embeera yonna gasobodde okubatenga etambula. Eddy Kenzo bategeezezza nti mu Uganda Bobi Wine waalayirira akawungeezi ne bakamubalira akalulu mbwawangudde ye wafulumira eggwanga Uganda n'agamba kagende ebweru tayinza kubeera na musajja wa malala atamanyi bantu omusajja yagala okubatenga asuula abayimbi ategeezezza nti Bobi Wine zoliga ayaya wabula Eddy Kenzo bino olina kubatenga obyewulirako bino nno byabadde ku mbeera ya ssimu gye basobodde okubatenga baweyamu ne Kojja Omugezi n'omukulu Eddy Kenzo ng'akyali mu kalantiini embeera nga besobodde okubatenga etandika bayogeredde ku ssimu eddakiika nga 23 n'okweyongerayo Eddy Kenzo ng'alaga obutali mu mativu Bobi Wine bwamulaze ne ttiimu ya Firebase bwesobodde okubatenga mulaga akadde kano gwe togera Eddy Kenzo abadde ali ku lutalo lwa kubatenga awangula awaadi mu Nigeria ezigenda mu maaso kati agamba nti people power eronda Batanzania bingi nyogera kubatenga obiwulira katandikire wa Eddy Kenzo jjukira bino yabyogedde byonna ali mu kalantiini nga tannavaayo oba badde busungu oba neetonda twatandise nanti ebyobufuzi bye bino omuntu okukeera enkya n'agamba mulonde gundi ono otajja tukolera bino bijja kuba bwe biti oyo aba ali mu byabufuzi. Nze ndi muyimbi ajja ssente mu buli wantu nkoze ebivulu buli wamu sente zennyina nzijje mu bantu ab'enjawulo tribes ez'enjawulo nze gavumenti si yembeezezzaawo kakati ebyekira ebya gavumenti byekola it's none of my business. Campaigns opposition zekola okugenda mu buyinza it's none of my business. Where is my business? Nze buli we bankubira essimu ne bambuuza ekibuuzo nyina kukiddamu nga bwe nyina kukiddamu wabula si kiddamu nga munnabyabufuzi. Aya basi Eddy Kenzo ategeeza nti yese munnabyabufuzi byonna ebigambo byogenda okuwulira abyogera nga muyimbi ekitegeeza nti empalana ya muyimbi Bobi Wine n'omukulu Eddy Kenzo naye oyinza okugamba nti obusungu buvaawa wakati wa Bobi Wine ne Eddy Kenzo. Yagambye nti byonna Bobi Wine byabadde amusudiya n'amugamba nti Bobi Wine yankwatako nali njagala muvimbisa abeere mu America nga bagamba nti yakwata ku Ghetto Kid yasobola okubatenga akitambuza naye ng'agamba nti Bobi Wine tanyambangako wadde n'akamu wano n'atandise okulumba wulira naye Honorable Kyagulanyi ye yasalawo yefuula esipiriya owulira ffe bayimbi banna ab'amaanyi ayagala kutukakasa ayagala kutulagako owulirizeko nangiriza bakumatu katono ogenda kuwoyogere wano recently wadde Chameleone yefuulafula Chameleone yekola biki wala biki yamukoze owulira najja okwegatta ku people power mu mirembe yewaddeyo n'agana omwendosinga ate nayendosinga bakabakko. What does that mean? Nesawa ya lero tannamwogerako bye yankola biri bye nagamba byennyini byali mukola noono owulira fe atulaga mbu wakabi fe tumwetaaga tatwetaaga ate badde eri ng'agira ati okitegera bwoza fe tuli basiru awe stupid namusindikiddeko. Eddy Kenzo ategeezezza nti ye muyimbi si wa byabufuzi obusungu bukute wansire waggulu ng'agamba nti omukulu Kabaka lwaki bamuwa credit ate nga Chameleone baganye okubatenga muterawo ekikono asobole okubatenga agenda ku kadi ya Nuupu wali mu Kampala naye nga bonna babitegeera bategeeza nti Chameleone naye ayinza okuba yakwata mu nva Eddy Kenzo naye yakwata mu nva wano atasobodde okubatenga alusitula buto agambye nti Eddy Kenzo buli wawandikira Bobi Wine akameseji ku WhatsApp ne kalaga blue tick
taddamu wadde n'akamu akugamba ekisebo owulira namusindikidde voice note nze kenyini ne mugamba munnange nno twandikwataganidde wamu ne tukola ebintu bino kubanga sikuinaako buzibu naye abawagizi mwakola meeting ne mugamba nti banfrustrating eyo meeting mwalimu abantu bange ne baŋŋamba ne mugamba meeting yaliwo naye akimanyi voice note yagiwuliriza yaganya ogiddamu kati omuntu bwotyo bw'oyinza okukolagana naye oyinza okukolagana naye lwaki ffe tubeera abasiru ye n'abeera omugezi awe stupid no Bobby tannabeera mugezi nze sijja mu Kenzo mwenna muli bantu bange Bobby I can tell you president wange naye kati kyejagala kujja musoke mwogereko ne Bobby Wine mumugambe tatuyisaamu maaso ayagala tumuyambe mu campaign eno naye kyefa tusuule gavumenti etunyige ng'ali eri aseka bw'aba ayagala tumuyamba gye tukwataganire wamu gavumenti nga gwesenga okunyiga Kenzo muwano mwali muyimba ye musajja wattu nga tayimba anti kankubuuzi wali oyagala tukole ki Yedi Kenzo oyo ategeezezza nti Bobby Wine tamulabangako obusiru bw'alina tukyagenda mu maaso Eddie Kenzo avaayo n'ategeeza olaba nti mukulembeza nga nti Bobby Wine mukulembeze bwe naye mu Ivory Coast wadde n'okumpeerezaayo emitwalo 2 egya dola okunyamba ng'ate nze namuyira w'omubiri wulira Eddie Kenzo wuno nze nakeera enkya ne bamukwata n'ennyimba bbiri nayimba biwobe n'ennyimba volongoto nga mulwanirira yakayimba mmeka ezinwanirira bwe nabadde egundi yampeereza yadde emitwalo 2 ezingulira emmere yazimpeereza obamulowooza ffe tuli basiru owetaaga okugenda n'okwatagana ne Bobby Wine sisobola kugenda kukwatagana na Bobby Wine nga ye tandaba mu value sebo nange ndi Eddie Kenzo owulira nyina abawagizi bange nkoleredde erinnya lyange ndibonaabonye bw'aba amanyi nti nsobola okugatta etoffaali ku kintu kye abeere omuntu omukakamu amalala gaaki Bobby Wine talina malala wano nze amalala sigalaba mweratogalaba lwansonga omukwano gukubuganye love is blind nze kojja siri pretend omusajja oyo yanyiizizza nze yanyiizizza ali mu kwefuula mugezi bw'ati omanyi gwe position ya Bobby Wine waliwo gibaddemukko nanti labayo Bobby Wine ebbanga lyonna nze abadde muntu wange nga bw'aba alina kyayagala mwesizeewo akiŋŋamba nayimba ennyimba ezinyigiriza gavumenti nga siyandagidde okitegeera teyandagirako nti genda oziyimbe nze nakwatibwako nengera nenziyimba siri musanyufu nezimuyamba naye gwe nga gwe Kenze nembeera eriwo leave alone tujjewo Bobby Wine mu kifaananyi kino ate tulina tekiyinza okukola nga liida yeefudde wakabi twandibale tusobola okikola nga tulina eddoboozi eryawamu naye kakati bayagala tulaga mbu tuli bafala ye mugezi bwagireeti bwakukuta enayogera naawe mu inbox enaagenda eri enaate Eddie Kenzo agamba nti Bobby Wine akukuta ayagala bayita badaawa kumbe yeye yezoliga Eddie Kenzo ategeeza nti talabanga busiru wa Bobby Wine ayongerako okuba ate ategeeza nti Bobby Wine waba takyusizza oba ne people power agenda kuba ate ng'agiremesa okuyingira obuyinza 2020 ategeezezza ye kafiira ku pulezidenti era agenda kuyiirawo omubiri President Museveni asobola okuba ate nga atwala eggwanga mu maaso Eddie Kenzo wuuno abyogera ekutegeeza abyogedde ali mu karantini ompuna nze ebintu byonna byenkoze nga nyigiriza gavumenti eno si mwe mwandagira ekyo kinkakatako kubanze nyina ennaku yange naye ate bwe munaddawo okundagambwe muli bakabizi endi musiru wallahi am not stupid nja kuwagira Museveni ate nja kuyiwawo omubiri ate nja kubalemesa ekyo Kenzo yegenda kubeera nze Bobby Wine kankule kujja nze ndi munyiivu Bobby Wine taŋŋamba nga kokola bintu byenkola kakati nze nyina ebyo ebintu byokola ali esawa ya leero n'omukubi n'omusindikira message n'omuka muganda wange nti waliwo ekikyamu kigenda mu maaso naye tusooke tukijje mu ddiiro nakubiwinga natakudda namu nagana n'okulipulayinga Kenzo kankubuuze nze omanyi nakoma ddi kati omanyi problem gye tulina Bobby Wine kati wali yasukkawo wetu kati alwane entalo ze aba wakabi nnyo tukkiriza abeere wakabi alwane entalo ze fatuleke bw'oba tosobola kudiiringa nange ng'ondabanga akanake ondabanga atalina amakulu genda alwaneeka Eddie Kenzo yagambye Bobby Wine bw'aba agyewulira alwane yekka bwe twogerera abayimbi abaana abasinga mu Uganda Eddie Kenzo toyinza mubuusa maaso bw'oba ogasseeko bali abasatu Bobby Wine bebekulu kamiliyoni addako Eddie Kenzo olutalo luli wakati w'empologoma ebbiri Eddie Kenzo Bobby Wine amutegeezezza ayongerako okuba ate nga amukuba emisumaali Eddie Kenzo ayogeddeko n'ategeeza nti Bobby Wine wankwe nnyo
mbu bakiragidde wano ku mukulu Mayinja nga yakafuna nga yakayingira Nopo Eddie Muto yamusindise soko ulire Bobi Wine babasaze wabere leader ojja ngabe leader olira leader taba bwato leader taba munankwe leader tayegulumiza leader ateka kutaka nayogera n'abantu abadde abana Mayinja ze ye wadde ayambadde enkofiira yo akwenda osinze gwe n'omuntu otandika omukuba naye ate awo yamukubya atya bwe yagambye nti awo yamukubye oyo omwana tasobola kwogera kigambo ekyo nga Bobi Wine takimanyiko kubanga atuula naye mu mmotoka tuleme kubikirira wulira Eddie Kenzo abantu bagenze kati muganda woyo Chameleon nno kankunyumize nno gw'okyotamanyi Chameleon oyo gwolaba Chameleon ali endorsed by Mao ate Mao project ya Museveni yembere eyo Eddie Kenzo yabadde ne Kojja omugezi nga bali ku simu nga boogera ku nsonga ezo kyakomyawo akatambiko nange bwe katambudde owulire sayidi zo nange zisobodde okuba ate nga zitambula Eddie Kenzo agambye tagenda kwetonda Babiloni ayaya ketonyeka gwake Eddie Kenzo abagambye tagenda kwetonda ku byayogedde byonna Bobi Wine watakomye malala ye bwawangulira akalumbu Bobi Wine akawangudde akawungezi walinyire ennyonyi n'ava mu Uganda Bobi Wine tayinza mufuga ketonyeka gwake Eddie Kenzo agambye era nti ye tamuyambangako wadde n'akamu yali amuvimbisa buvimbisa era agambye nti bamulinze alinze bonna be bamusindikira bamutte Eddie Kenzo n'agambye nti ye Eddie Kenzo yabulandinga Bobi Wine oba simba Uganda ndeke kasanja kuyimba Guinea oba banayagala bapangira olugwenfe manye nti nvuddewo nze sagala kamumiro nze ndi Eddie Kenzo nze nekoledde erinnya lyange teryamyandyeko owulira Bobi Wine muwanye mu burandinze njogedde nga bwe yanyamba nze Bobi Wine tanyambangako naye ebyo byonna bye njogera mbadde nga mbyogera kumuvimbisa asobole okufuna erinnya eddene kati ensobi naye yali anyamba kati gwe ensobi erirudda ensobi eri wano yeeraga okitegeera yefuula mbu ate ye wakalinnyo ffe taagala kwogera naffe simanyi oba ayagala tukole tutya bw'aba asobola okuwa obudde kabako n'abuwaganaga ntigula bakyakoze Chameleon n'agaana okwenda osinga Chameleon essaawa yaleero genda okebere ku posti edi wulira genda okebere ku posti edi mutwe Mayinja bwe yavudde wa Bobi Wine Eddie Muto yakutte ekifaananyi kya Mayinja nga beetunuulidde ne Bobi n'agamba oba yayogedde kyawo nga kyabusoso ayaya yataddewo nti eriiso ly'omukulu ewaddugala ewalaba yabadde amutegeeza nti Bobi Wine yamutegeezako nti Mayinja gy'ogenda bijja kuba ate nga bikyuka Eddie Kenzo ategeezezza nti Bobi Wine tanyambangako wadde Bobi Wine omukulu Eddie Kenzo wanayinza okuba asobyemu olw'embeera nti obusungu bungi nnyo Bobi Wine tukkiriza nti yayamba ku Eddie Kenzo era nga bomanyi nti Katonda akozesa abantu ab'enjawulo okuba ate nga akutuusa ku kiruubirirwa kyeyakutegekera ayinza okuba Katonda yasobola okuba ate nga aleetawo Bobi Wine okuwa ekyo Eddie Kenzo kyesobola okuba ate nga amutegekera awo nasobola okuba ate nga ayitawo olw'obusungu ye agambye nti Bobi Wine talina kyeyanyamba ate nga ali muto wa Bobi Wine gwe bayita Mick Wine eyamuwa akayimba era situdiyo gye bakoleramu ya Bobi Wine awo ogamba nti ani era awo Bobi Wine yaba yamuyamba wuno obwedda mwebuuza ekigambo kiriwo we yamuvumidde obusiru wuno era kijja kunnuma nnyo ojja kunkyawa era kijja kunnuma nnyo nenze kyobamanya siri kukyawa nkwagala nnyo obulamu bwo bwonna nanti kati bw'oba omanyi nti owulira oba bannayuganda bonna bankyawe sijja kufaayo nja kusenguka ngenda va mu Uganda ngende mbere mu nsi endala naye saagala kamanyiiro nze mbonyebonye n'erinnya lyange nayita mu ttanuulu saagala kummanyiira nze wali mulideko nga ngamba abantu nti mulonde Museveni bandeetere miliyoni 600 mu kalulu akawedde 600 n'endugaana oyo musiru Bobi Wine yali azimbaddeko nga muyimbira ku bwereere nekyalenga najja nenyimbira bwereere nafuna miliyoni nga 8 kawumbi nesimusaba yadde 10 aya basi ndowooza obyewuliridde yeyabyeyogeredde Eddie Kenzo ategeezezza nti Bobi Wine akaluka 2021 n'ageza n'awangula Eddie Kenzo tasibaamu alinnya kiro era agamba nti oba Eddie Kenzo yagenda okubala akalulu ulira agambye nti akalulu konna 2020 Bobi Wine wakawangulira ye mu Uganda talimuwulira mugambe Kenzo si musanyufu mumugambe Kenzo alowooza oyagala kusuula abayimbi banene osigalewo wekanga weegiriisa lwaki tokolagana nabo bulungi lwaki yagana okwenda osinga Chameleon lwaki
mpuliriza Lutaya muyimbi munene Lutaya yagenze wa Bobi Wine n'amulaga obuwagizi Bobi Wine yapostinzeeko Lutaya Lutaya omuyise mutono ng'ate yegasseeko ne mukyala we Mulamba n'apostinga bakabako abula kojja bannaye nze njala kukasuka essimu yange ekibbe ku kisenge yatike mwe muli bategeevu n'engeri gye mwogera muli basajja bakkakkamu naye atuuli yeefudde ng'oba kiki naye Katonda agenda kubeera mukulembeze ki atandika okweyisa bw'ati nga tannaba na bulinnya mu bukulembeze banatuka mu bukulembeze tetuwanganguke era nze kankubulire kojja Bobi Wine bw'anaafuuka pulezidenti ngenda kufa wano ngenda kuvaawo tuwulira wetakola abeereka naye tosabeera na muntu bw'ati olaba obaddewo nga Museveni waali kati ate Museveni ate atukoze eki Museveni ye atubonyaabonyeza byatubonyaabonyeza naye talinga Bobi Wine Bobi Wine yakulagira ddala mbu asaagala kumanya. Aya basi Eddie Kenzo bwategeezezza nti ye agenda kuwaŋŋanguka lwa Bobi Wine wajjira 220 Bobi Wine tayinza kumfuga kubanga nti fala era nti mudongo. Eddie Kenzo bwategeeza omwana wa ghetto ne tujjukiremu Eddie Kenzo ategeeza nga ali oba yali mu Amerika n'atugamba nti abajjukira Sekamuzaate ebigambo byamugamba n'agamba tagenda kuddamu kuyimbira mu Uganda era yakomawo n'atugamba nti Uganda agenda givaamu akadde kano aliwa abadde mu Ivory Coast ng'agamba ayagala kudda waka ategeeza nti agenda kuwaŋŋanguka ye mukulu Eddie Kenzo ategeeza nti waliwo people power waliwo awadde zigenda mu maaso akadde kano ez'e Nigeria aba people power tebalonda Eddie Kenzo era buli kifaananyi kye kyonna bateekako X omukulu Eddie Kenzo waleme mulonda olw'okumanyira mukama waawe Bobi Wine bwe tunaavaayo ne tumukuba tatwewuunya kuba naye ali mu kutukubira mu indirect abaana b'essaawa ya leero nze banominating nze Nigeria bali mu campaign ya kulonda bali balala omuntu otukote ku serirondo mu Tanzania n'oleka munno n'olonda mu Nigeria n'oleka munno nga toli ali eri asirisi bakutte ekifaananyi kyange ne bakiteeka mu cross kiri mu kutambula ku social media za people power n'asirika bino byensonga za Uganda kati za Uganda tekiri Eddie Kenzo ekeno wini yaffe ffenna wano baagana Uganda Cranes bamugana okuyimbira enambola n'agamba abantu tebagenda okuwagira Uganda Cranes oyo omukulembeze eki aya basi lwe lutalo lwasobodde okuba ate nga ndufunzafunza omukulu Eddie Kenzo ng'agamba nti Bobi Wine ani atayogerwako lwaki ayina amalala lwaki takwata ssimu zange omukulu Eddie Kenzo nga yeebuuza obusungu buvaawa gwe alowooza ensonga zonna wabula omusajja asinga essanyu olutalo lwonna nga bwe lutambula asinga essanyu ye mukulu gwe bayita Aziza Zioni yabaddeko ku Facebook ayogereko n'omukulu gwe bayita Penge yagambye nti Eddie Kenzo ebyayogera byonna nabategeeza omusajja we omusajja mulalu Eddie Kenzo Aziza Zioni gye buvuddeko Eddie Kenzo yategeeza nti Aziza Zioni tanyambangako wadde n'akamu ategeeza nti ne Bobi Wine tamuyambangako kati awo ekitegeeza Azizi yeyamba Eddie Kenzo wulira Azizi essanyu lyaliko omanyi bw'okeera enkya n'olaga ensi n'obagamba nti bannange ono ye taata wange abagambye amaze ebbanga ng'alimba singa tabadde ye andibadde kino kyonna kyendi ate ne wayitawo ebbanga gwe kennyini n'ogamba abantu timaze ebbanga nga oyo tabangako kitange nalimbalimba okitegeera kati mufunze abantu abategeera temwetagisa kumala kubanyonyola bintu bino mirundi ebiri ekintu ekikyasinza okuba ekibi mu nsi kyekintu kye bayita obulimba oba oliki obeera mentally disturbed aya basi Aziza Zioni akigadde ategeezezza nti Eddie Kenzo mulalu wajjo bwategeezezza wetogera Eddie Kenzo ayaya byebivu kubitambula wona wose okuba ate ng'owuliriza waliwo ampeereza wano Moliso n'agamba nti Eddie Kenzo yayina omukisa ekituufu Eddie Kenzo yayina omukisa naye n'omukisa omukisa kikulu nnyo mu kyonna ky'okola ebiseera ebisinga oyinza okuba n'omukisa ne bigaana Eddie Kenzo kituufu omukisa agwina nandi bagamba nti empeke y'omukisa emu esinga ttaani y'amaanyi akitegedde okitegedde ayaya amanya bampitako Jjo Mugezi njagala erinnya eryokubiri muliteekeko line ndi Kojja Mugezi okusooka mulaba ka audio akagenda maaso ku social media about Kenzo njagala okubagamba ka audio ako sinze naka release nze njagala okubagamba nti
ka odi ako nja kujjamba nnyonnyole lwaki kaavudde munze ne kagenda somewhere era lwaki nze saakalwirizi nze okusooka kino kigende eri balwanyirizi bannange banwanirizi bannange mwenna abali mu struggle please temujjulanga bintu nga tebinnajja